Mutwegatteko tubeere ng'ate etuyozaayoza Chosen Becky kw'ossa ne Professor Ssekajja. Olwaleero munnange we guweze omwaka bukyanga Ssekajja afukamira ku maviivi ge n'abeera ng'ate aproposinga n'abeera ng'ate asaba Chosen Becky obufumbo nga wali mu kuba nti n'ate olaba ebifaananyi ebyo munnange. Chosen Becky avuddeyo n'abeera ng'ateekako caption eno osobola okubeera nti nate ogisomamu. Alyoka agamba nti olunaku olwaleero bbaawe we yaproposinga gwali mwaka aguwedde era munnange ne babeera nga bagenda mu maaso n'okutandika okukola emikolo gyabwe. Ono n'agambye nti nno buli kaseera omwami we takoma kuba nti nate amujjukiza nga wamwagala. Omwami we takendeezanga kuba nti nno asigala afaayo ate aprovidinga kw'ossa n'okuba nti nno amusapootinga mu buli kimu. Okitegeera nno kale awo ne tugamba nti Professor Ssekajja jju. Era Chosen Becky avuddeyo n'alyoka agamba nti omwami wange mbu tewaliwo bigambo biyinza kuba nti nate abinnyonnyola engeri gy'amwagalamu. Era n'asembayo ng'agamba nti yeebaza Mukama kubanga yamwerabiza okusaba, ekitegeeza bambi yali asabiriza nnyo ng'akyali ne dictator Amil. Kati agamba nti takyasaba wabula yeebaza bwebaza. Bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka abeera ng'ate agamba n'asaba nti Mukama abawangaaze ye n'omwami we. Kale ffenna tugambe nti amiina. Ate munnange twegatteko tubeere nga tuyozaayoza abaagalana bano Chosen Becky kw'ossa ne Professor Ssekajja. Okitegeera ne ntumira ku bantu nga ggwe abaagalana oba abali mu laavu munnange bakunyiiza bunyiiza ng'olabye. Kaakati nno wadde munnange leero we guweze omwaka naye bannange kye babakola ku mutimbagano senga Asidi avuddeyo n'abeera ng'ate asabula Chosen Becky. Avuddeyo n'alyoka amugamba nti omwami we akiteeke oba akikkirize nti omwami we ajja mukyawa. Bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka amugamba. N'alyoka avaayo era n'abeera ng'amujjukiza nti omwami we ajja kumwendako. Senga Asidi bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera ng'ate abuulirira Chosen Becky. Chosen mizi wakeera waneeno nobba omusajja nze saakulinako buzibu ng'obbye omusajja wa Rashida to be specific. Ndi wakutegeeza bino ebigambo Becky totutegera amayindo nga otugamba mbwe era tebakwata ku musajja wo. Ndi wakutegeeza gwe kimayindo gwe nti omusajja omubbe tuteeka omuzina. Becky nga bwe wajja nobba Ssekajja ku Rashida mukwano Ssekajja tugenda muzina ate Becky Ssekajja ateeka okukwendako ate ateeka ozina ate ateeka okuzaala ebbali. In fact Ssekajja ateeka okwawukana naawe. Omusajja wabba mubbe tuteekwa omuzina ddiya ate ekisajja kyo kirabika bulungi mukwano kyakuzinibwa. Ekirala omusajja takusaana Becky. Oli kikazi kibi, olina amaalo, oyasaamirira, otega ebinnyo, otega amayindo, gwazaalanga akamyu. Buli mwezi ozaala, olowooza mbu kitalo nnyo okuzaala. Obwo bwasamu tebasobola butakuzinako musajja. Becky omusajja tugenda muzina. Tetugenda mutwala. Because nobody is taking Ssekajja. He's yours. Naye yo musajja okumanya Becky tuteekwa okuzina Ssekajja. Nyinza okwewaayo ne muzinira abananyibwa. Kubanga omusajja ye waakuzinibwa. Kati Ssekajja oyo omukubi w'ebifaananyi tumutwalewo. Nobody is stealing him naye yo omusajja waakuzinibwa. Tetumuzina olw'okuba twaga olw'okubanga bamwagala. Tumuzina because it is the tradition. Wabba mubbe nga naawe wajja n'omuzinako omuntu tumuzinako buzinyi tumukudize teri agenda mutwala tumutwalewo.
We don't need him to take our pictures. Our phones are enough. We don't need photographers. It is you that needs a photographer to reduce your nose. We don't need a photographer. Our phones are enough. It's the tradition. A man that was stolen, the man has to be fucked by the society of Abachiala. Sengo gambye Becky yetaaga yo photograph okendeze ennyindo ye. Nakikendeza ate oloza Becky ye esimu emuyamba. Becky esimu emuyamba just emumyusa. Temukendeza nnyindo so yetaaga. Ugandans acknowledge that you need that man more than any other Ugandan. You need him. He's a photographer. I know omugaso mungi nnyo mu bulamu bwa Becky for omusajja ote tumwetaaga. Ffenna tugambe nti nno Minisita Justin Nameere Jju. Gamba nti Minisita Justin Nameere Jju waddenga mukazi wattu bamwogerera, waddenga bali mu kumusabula, waddenga abamulwanyisa be bangi, naye ono amunanga avuddeyo n'abaako omwana ow'obuwala gwasasulidde school fees wa mwaka mulamba. Mu mulimu munnange gwali mu kuba nti naate akola ogwamuweebwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gye yasangidde omwana oyo ow'obuwala bambi ng'agezaako kuyamba maama we. Mama wa ina woteri zino ezattonninnyira ezo bwezityo kakati omwana ono bambi yatambuza emmere okuba nti naate maama asobola okumuweerera naye abadde tannadda na ku ssomero nga ka fees kabuzeebuzeemu. Bambi Honorable Justin Nameere asazeewo okuweerera omwana ono omwaka mulamba era ssente zonna n'abeera nga azimalayo. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Era tumusanzeeyo ali mu ntamu asena katogo bwakatambuza bwakasaze kubo bwakatayira bamakanika bwakatayira ababoda muwala yakavubuka asobola okufunira obuzibu mu stage eno so nensalawo nti kamuweerere wakiri amaleko senior 4 bwali gimalako nga maama we obulamu bukyuseemukko ali mwongerayo ebirya bikyakalubye tuli mutwala ku presidential hub n'agattako ku skilling n'addayo ne yeeweerera ebirala by'ayagala. Mmanyi nti ndi busy kitawaanya abantu okunnoonya so nze wemba waakuweerera muntu nsasula mwaka oba myaka 2 nsasula mpaka ku stage eddako bwensanga omwana mu P5 omusasula mpaka P7 maama we n'atatawaana kunnoonya so omukyalo ono yaŋŋambye nti omwana asasula emitwalo 4 buli ttaamu nga bwe tubala mu ttaamu eno neddako posi tuli mu sekendi kati ttaamu eno neddako naziri 3 ezimumazaako senior 4 ze ttaamu 5 tuba mu miliyoni 2 naye si kwe kiri emitwalo 4 emirundi 5 naye nja kusaba essomero lya Exodus ettaamu eno bambi omwana mumusalireko kubanga olwedde ewiiki 5 tazikoze tazisomye akasente ako bwemunaakamuddiza era RCC nkusabanga ogenda kuba sente zino ngenda zikwasa omwana ngenda zikwasa RCC ne maama w'omwana njagala ensonga eno gibeeremu kubanga sakala sente zino zibeere diverted yadde ennusu 2 njagala enkya ogende ku Exodus esente zino zibasasule omwana ono asome maama nkusaba ng'oggyeko kolidde nti oba omuyita akuyambeko katono badde nkusaba omwana ono toddamu kati gwe kumuteeka mu mirimu gyo kati gwe yiriba onaasome bw'alituuka gy'alaze ali kujja mu buyiribi wasa kinsa kugamba naye mama neyanze mama simanyi oba ndikuwaki wabula simanyi mama simanyi mama nfumbye akatogo nenvuuneka entamu bwenzikuta bwenzisize mabega enkuba neetonye omusanya gunkuba naye mama nga ndiba n'abaana bange naye mama sina bingi byakwogera naye essanyu lyengenda ku mutima simanyi mama simanyi tweyanzege mukama kuba etali naye mukama nsabako emikisa gyonna kati taata w'omwana taata w'abaana mama bizibu mama sinza kunnyonnyola naye tweyanziza nnyo tweyanzege mama tweyanzege mwana gw'omuzukulu ne balizaako mama mwebale kusiima bannange kati mami
sente zino zizo milioni tweyanziza nyabateyanze saka sente zibulire muzamba tesobola kubulira mu kanyala sisa zitereke mukere ku ssomero akuteke mu banka wa ate era enkya balina ne commitments. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate bajaguza oluvannyuma lw'okuba nti nate bakitegeddeko nti ssaawa yonna mukyala wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni twogera ku Janet Kataha Museveni agenda kubeera ng'ate alabikako eri eggwanga lyattu Uganda. Bannayuganda basobole okuba nti nno bamulaba oluvannyuma lw'akabanga akanene munnange nga talabikako era nga bangi batandika n'ottema omugambo nga bagamba nti ono yafa. Bananga abana Uganda bona mama yakoma mama mulamu. Ababika mama nga muswadde. Baswadde nnyo. Ababika mama nga muswadde. Nemutereka kesi, nemukola mutya, nemuleta ebimuli, nemugamba twamuwona mama akomyewo mu Uganda agenda kulabika kedi eggwanga. Oba twambale tutya banange mukola akajanja. Tutambuze na bigere. Tawali kulinya motoka. Nze bigere wadde bironde ngenda tutambuza bigere. Tutambuze bigere ku mukolo gwa mama. Mama wange mama Kataha. Yenze nandikoze ntya owerinnya bannaye mukama webale mama yakomyewo olabe ku mukwano gwo ngatula senior 6 mukwano gwo Janet Museveni Kataha gwe mufaananya amanya bali abantu aba mu Uganda okimanya ekyo kitegeeza kinene abantu nga bali babiri mu Uganda okimanya kitegeeza nga mama Janet Museveni Kataha owa State House ne Janet Museveni Kataha agenda tula senior 6 agenda tula mukaga bali babiri mu ggwanga mama munange we bali kudola be ku mukwano gwo labe ku muganda wo labe ku muwala wo labe ku muzzukulu byonna amanya abanyakola abo balaba byonna bigendera wamu oyo ni mahwe oyo ni muzzukulu oyo ni mwana oyo baba bitwalira awo byonna. Essomero lya King David munnange bakyagenda mu maaso abazadde okuba nti no balaga obutali bumativu bwabwe era abazadde beemulugunya naddala abazadde abaafiirwa bambi abaana baabwe. Kaakati njagala owulirize bulungi odiyo eno wooba waakuba nti noosala omusango guno obeere ng'ogusala ng'owuliriza bulungi. Kalibala yasooka okuvayo n'alyoka agamba nti essomero lino terifuddeeyo. Okitegera kaakati ne wabaawo n'omuzadde omulala era eyavaayo oba muganda w'omwana eyavaayo naye n'abeera ng'ate ayogera ekintu kyekimu nti essomero lino terifuddeeyo. Kaakati waliwo wano omuzadde omusajja bambi avuddeyo yafiirwa omwana we wa myaka 14. Emyaka 14 bambi omwana we yafa era nga yafiira mu kabenje ako akabaana ba ssomero lya King David Primary School. Wabula ono naye avuddeyo n'alyoka agamba nti essomero ddyo nga ddyo terifuddeeyo. Kale katubeere nga tukuwa akatambi kano. Kiwanda gyebalesebo kale taata nawe gyebalesebo nga walaba n'omwana bambi munne nalaba n'omwana kitalo nnyo omwana kitalo omwana yafa. Mukulu Kalibala abadde annyumiza wano nti mugenda tebaafuna na consent yo nti omwana agenda tebisamusasulako yadde musasulirako bamugamba azosasula fiizi sente za tuwona bagane siina sente siina sente n'abato kuba nene n'abaana bana babiri abato yeso era nabo abato era sisasudde mbundi bawa sente kasita ndi musasuzi bagane siina sente batwala ne babatwala kati batuwa yaabwe yaliwo ku Lwakusatu kati bano ate ne babatwala ku Lwokuna bano abakulu omukulu yeso era ne bankula ne bangamba tugenze tumututte olisasula sente oliba oganya osasula balisala ku misaala gyaffe konze munnaye siina sente kati ne bamutwala. Omwana oyo yafuna obuzibu byonna bibaawo kuba tumanyi munnaye Katonda yamanyi ebintu baba yabiteekateeka yeso nekisinga okutuyisa obi ng'abazadde banze ng'omuzadde tokuba omwana lwe yafa yadde okufunayo akasimu akankubirako okuva ku ssomero yadde omuti nenatisti nga omwana gwe mbaako omwana wange yatandika okusoma mugone mu middle class mpaka ku P7 nga nesomero linafuuka bwe gy'emyaka nga 9 kakati omwana omufuna muno nambaale nga tewali anyezeeko kintu kyonna ne tujja netukateeka okuziika netuziika ne tumaliriza okuziika tulowooza nabeondo b'ensonga nti bali mu mbeera ya kufiirwa ekyo wali obuzibu naye n'okuva ne baamala okuziika
nakati teri yali anyeze wabula newunyizza juzi ku Sande nga bampeereza message nti okusoma kuguddwawo essomero liguddwawo ku Mande tutwaleyo abaana mwami tegusuulwa mu mbeera gye ndimu ey'ennaku yonna navudde wano ne ŋŋenda ku ssomero natuuse ku ssomero ne batwekweka nabwekwese nga tebatufudde nakumbu baliyo basaba ne babeereyo ne tutuulawo mpaka ssaawa 12 ez'akawungeezi nga teriiyo Nedimasa najja n'atuulawo ng'alisiivinga bisiivinzi baana be bakola ki be baleeta madamu Maggi ne batuwekweka tebaasawanyadde okuvaayo mwami Mugusula nafunyeemu okutaneŋŋamba bano abantu bo balinganga abalowooza nti ffe essomero kyekikulu nnyo nosinga obulamu bw'abaana baffe alisa omuzadde omusaasirako n'olaga okunyolerwa wamu naye ekyokubiri nali kugundi awo ku mikutu nga baziika director omukyala nakola statement gye nalaba nze eyanzijako ne batwala ne bateekako n'amacupa 2 ng'obulamu mpulira bugenda ng'agamba mbu essomero liyitimuse nnyo statement muginoonyewo eri entambula mwami Kalibala ayinza okukululira liyitimuse olwa mbuliyitimusa olw'embeera eyatuuseewo ne bigenda kwali yazera kati essomero lijja kuddamu nga byamaanyi nnyo ku baana abaffe ng'omukyala bw'agamba statement muginoonye kweri ku mikutu kwonna omukyala gye yawa nze munnange nakoma n'okutegeera kaakati bano be bakusaba ababiri ogenda bazzaayo weebali era nabaleseewo okwemazima amatuufu kubanga mwami Kitsegusulu abaana abo mbakyusiza ttaamu eno ne mbatwalaawo nensasula emitwalo 86 bonna fiizi waabwe ne mumalayo ne requirement kati obudde buno okubakyusa ate mbazze ku ssomero eddala katikati nasina bwe nkikola naye njagala ntuukeyo ndabe na kiki bafaayo batya naye bannange mwami tegusuulwa kati ekibuuzo kye nkubuuza muganda wange mbadde ngenda kibuuza mwami Kalibala ne kankibuulize eddala gwe essomero eryo mu kuggalwawo minisitule yaliggalawo minisita yagamba lisooke liyimirire mu kuliggulawo waliwo ekiwandiiko kyonna ekyavudde mu minisitule kati ebaguddewo kye babalaze essacula nti bannange tuguddewo minisitule eyatuggalawo eyatukkiriza ekiwandiiko kikino tewali kiwandiiko kyalaga nga bwe nkugambye nti tebafa ku muzadde era bafa ku baana abazze tebafa ku kintu kyonna wabula nze kyemanyi kye bagendeddeko kyekiri minisita kye yagala nti wiiki mmeka wiiki 2 baleka boze babaze we zaaweddeeko bonyereyo yatandika okufulumya message ku ssimu z'abazadde essomero ligguddwawo mwami Tagusula obulumi bwe nnina buli bumu yesabo abantu abo baafiirwa naffe twafiirwa naffe tulinga abaafiirwa embwa tebatufudde nako tetulina kyetwagala naye ate si omuntu afaayo kuba abaana baffe nfa gye baafaamu ne betuwulira kuba kati tukwata ebintu okuva mu soose ez'enjawulo olinagamba bansi bagikanika emirundi 3 abo waliwo abatuuze abaagaana drive okutwala abaana obayisa kaserengeta ako n'agaana kati ebyo byonna tubifuna naye bali abaana badde bakiriyalinga tebafaayo netubeera mu bugu netulaba nga baalagajjalira abaana baffe ne bafa nga bakola ki nga bagenderedde obulumi bwange bwe buli muganda wange sorry muganda sorry esebo nafuna omwana myaka 14 sorry mwana mulenzi bamuyita Calvin Makubuya yafa namuziika wano ewange buli nekyusa tugula ku kijja sikikkiriza nakikkiriza sorry bambi naye yafa sorry tusaba mukama ayongere okugomya weewaawo sebo bannange Honorable Kasolo yandibanga yagobebwa ebyaddala Dr. Aisha Kasolo yandibanga yagoba minisita Kasolo n'amugamba genda oyina abakazi bangi nze tokyandabawo okitegeera kaakati no munnange Dr. Aisha Kasolo erinnya yalikyusa kati yeyita Dr. Aisha Ruth okitegeera nga woli mukuba nti nolabaawo kaakati munnange waliwo yagenze mu comment section alyoka agamba nti yasooka kujjako DP ye n'akyusa ekifaananyi kaakati ate n'erinnya lya Kasolo kati yalijjako n'abeera ng'amubuuza ki ekyatuukawo dokita n'amugamba I love my life mbu ensi erina kubeera nga appreciatinga ye nga Aisha singa aliko erinnya lya
kasolo okitegeera kale nno byebyo ate ebiri erudda eyo kkiriza tubeere nga tweyongerayo generation kyakoze munange chairman Kategaya ekibadde kikambwe biibino nze bannaye naalabye ku musajja omulungi omusajja bulegeya ne bulegeya bannange omusajja mulungi alina amaaso malungi alina akakkala kalungi bulegeya nga tannaba kwogera naye ageza ayogere ayi Yesu obanga omuntu asobola okulimba ekiri ku mubiri gwe ekitundu ekito ne kifuuka ekinene gw'omulimba bw'ataba wa kikaaki bulegeya kwakwasa mulato omunwa akaza kugamba nono kuranunda omuganda gati oyagala kuzza mmeme bene musajja gw'oyogera bweriri oba kyamazima bagamba nti kibi nnyo omusajja okubeera omulungi ekyaleeta obulungi kyatwala amagezi ova kino omukazi it is okay okwana omukazi n'agaana it is okay omukazi okuyitako tewali buzibu buli mu kintu ekyo bulegeya whatever it is humura yawumulize katata lekera olyo n'oshwara nekyengezaako okugamba ono nammere ne bwona omulwane ne bwe bukya ku makya ne bagamba nti kale gwe abaabubeera togenda bubeera tekijja soboka wali abantu nga bo Mukama Katonda yabateekako amafuta kati gwe togayina kyova bakutega kamera okugenda oyogera bwerere toyinaamu point oyo tugenda kumujjako era ffe ate n'abakamera bagee balekerawo okusembeza kamera mu maaso. It's not nice. Facial expressions zo, body expression, body movement yo eragira ddala nti ensonga zo n'ennammere ziri personal. Owulira oyagala nakukaabo gambo gambi nti ngenda kumujjako oyo tugenda kudda mu kalulu tokaaba. Musajja takaaba. Abasajja bulijjo tubalekawo tubakyawa tukola byonna ne tumuvinga on ne tukola ne tugaggawala ne tusituka nga twabalekawo tebakaaba tebetta. Buleje abasajja tebavaayo kwogera bya babita byaki kwiga kusamwa oli mukozesa abantu ensobi ensonga zo ziri personal ozikuto zitadde mu politics gwotamanyina kumanya nchiddamu nchikatiriza buleje yoli akashisha karungi mwero yoli akozo karungi konga upstairs you are empty, very empty. Bye. Jajaju mana akola ka uniform kano bamuyita luba brand the brands I don't know yomu kubana bange akola ka subscribing liking lekawo bakabwawo mu comment section akiriza tuberenga tetukuwa ku interview eno eyakoleddwa ku Sanyuka TV nga balina bye babuuza Pastor Manjeri. Tukwaniriza olamuli butya Mukama yeebazibwe Pastor. Yesu aweebwe ekitiibwa nze Pastor Irene Manjeri we bali kunyaniriza esebo beeralikirivu nnyo nga tulaba oli ku kituutu oweereza ate owaayo kasente abantu ate ng'otalantuka ogwa nitugamba Pastor agenda tuleka atya tebwali bulwadde nafuna fatigue nali nakadda maze weeks 2 mu Uganda nakoma okuva Hong Kong, China, Japan, America ne mfuna fatigue ate nenkola crusade munaiti abagenyi okuva mu America abazungu crusade twagikolera mayuge nereeta abantu bayitirivu naye of course nga host obeera nebyokola bingi change of weather nsiiba nnyo nsaba nnyo ndowooza omubiri ne gwekangamu yali fatigue naye nga ba specialist bankebedde siina bulwadde bwa mutima siina high blood pressure. Yegwe omu ku bapasita betalaba nko mu ntalo but abasinga babeera mu ntalo nakwererengana ono nga ane gy'oli ane nengana n'oli baba bafaaje abapasita nange mbiwulira just bijja ku simu ne mbitunuulira nti I think media ono Mukama yamutuwa kubuulirako njiri mbadde nsaba n'obuwombeefu tyaleme kubeera wakuyomberako tubuulire enjiri
Yesu ayongera okugulumizibwa, Katonda ayongera okuweebwa ekitiibwa nti media Mukama yamutuwa kubuulira njiri. Ndi omu ku basumba b'otolyangako nga nina gwenvuma era sirikikola, nagaana okuvuma abasumba balala, nagaana okwogera ebinegativu ku basumba balala. Wekiba kyetaagisa wakitusinkana privately, which I haven't done, naye nga ekyokwerumba ku media sizikkiriziganya nakyo. Era nze ffe twebuuza nti abamu balina Katonda waabwe wanjawulo nnyo gwe baweereza oyo abaleetera okuba nti beevumaŋŋana oba sometime bayinza okuba bafuna ababatabula. Oluusi tubeera n'abantu abajja wakati awo n'abanga akuwagira n'ayogera ekintu banaagamba nti gundi yayogera bwati, kati bw'oteegendereza n'otomanya kufuga busungu, komenti eyo gy'okola yekuvira akati okwogera bye tulina kwogera. Nze bwe ntunula ennyo bonna kyensaba nga neegayirira Katonda ekiseera kigenda kutuuka basonyiwagana. Pastor, olabika bulungi. Olunaku bwemalako sente mmeka weetekako sente? Tezina kubeera sente. Ogamba ng'oyo ba makeup. Nkozesa makeup gwe bayita MAC, MAC. Bamunsinikiro bamugula mu America, mwalanga omulongo nisi nakato katongole angulira makeup MAC, just engoye nyambala engoye za bulijjo. So sinza kubala ntunako kukozesa. You're saying nti makeup gokozesa ava direct way? Yeah. Si wa Uganda. Bwe yandibadde mu ssente za Uganda, ndooza press powder yandibadde ku mitwalo nga 3, mitwalo 3 akakebaako, ne lipstick naye abawa mitwalo nga 25, PCM, then okutotaddeeko eye pencil n'ebirala, then kyetuyita foundation yandibadde naye wa mitwalo nga 3 akakeba akatono, kamalawo weeks nga 2. Then what else? Waliwo kikyofuirako kuba nti tavaako lunaku lwonna. You spray something, it's also from MAC. Naye mufuna Dubai ku mitwalo 4. So mu bufunze makeup yekayeka. Makeup yekasogedde engoye. Akumalako almost million ngemu ne mitwalo nga 3. Within 2 weeks, yes please. Within 2 weeks. But my daughter takes care of it. Webali kuzaala. Amina. Wabadde Japan ng'obuulira enjiri. Kigambibwa nti ne Hong Kong, Japan, America. Kigambibwa nti weetaddemu akasente n'ogula Range Rover empya. No. Bansizeemu motoka 2, Range Rover new model, ne bansigamu ne Fuso. Range Rover yabuweereza si yakweraga, ate nze nsiganye motoka. Nsobola eyo givugira emyezi 2 Mukama nangagiweeyo nenjisiga nampa endala. Osobola okuwayo Range Rover? I've given Mercedes Benz, Land Cruisers, tekintwali ya ddakiika. Lwaki abantu babeera balowooza nti bino bikola kweraga nti olina ssente? Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we, Yesu bwe baamukomera tebaamukweka, baamwambula ensi yonna nemulaba ku musaalaba. Singa Katonda ayagala akikole nga tebategedde, twandifudde ne tugenda mu Geyeena. Katonda yakimbikkulira nti it encourages other people also to give. Era kyova olaba neegendeeza nnyo abantu abandi ku lusegere, kuba ngenze nfuna abantu ng'ekintu ky'okuwaayo bakiwakanya, ate nga kwe kwagala kwa Katonda. Kati nga ndabanga abanziza emabega. I don't like being near stingy people. Abantu abakodokodo kintawaanya nnyo. Kuba olw'okuba takitegeera akirwanyisa. Naye omuntu omusizi tayinza kulemererwa. It is part of my calling. Nga bwe nayitibwa okubuulira enjiri ya Yesu, I'm a giver, also nayitibwa okusaba ennyo. Nsula ku carpet maka gange nga nsaba, ate ng'ebitanda weebiri. Nembeera mu America. Omanyi ennaku zino twafuna bapasita abapya abato ababuulire enjiri nga Pasita Lwamushana. Omuvubuka omuto Pasita Lwamushana bw'avaayo n'agamba nti pasita yenna agamba nti oweeyo kimu kya 10 aba alimba. Okkiriziganya naye? Sirowooza nti bw'atyo bw'akyogera. Kuba sifuna budde bambi kumuwaakinga, naye ng'atera okujja ku simu yange babimpeereza, bambi ne mpuliriza ng'omuvubuka omuto. Taata we amukuliza mu kwereza Katonda, taata we musumba mulamba w'amaanyi, naye yennyini Pastor Isaac Lwamushana mulaba n'akamumanya n'okumulaba ku media naye nga aweereza mu maanyi. With the time, sirowooza nti bw'atyo bw'akyogera nga bwe balowooza, naye with the time ajja kuba kyemmanya ajja kuba nga asobola okkikyusaamu oba okwadjustinga
bayibuli etugamba okuwa ekimu eky'ekkumi tuteeka okuwa ekimu eky'ekkumi si kibi kukikola tuteeka okuwa ekiweebwayo okugobera bayibuli yonna kisinziira mbeera mwe yakyogerera ndowooza yali alina baaluŋŋamya naye nga pastor Isaac Rwamushana he's a good preacher nze njagala asigale ng'aweereza njagala namuyitako ku kyaki yafa gy'aweereze I think he's doing a great job. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi alakwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.